nyongera okubeera nga tembabuuzaako buli omu kyasinzidde okubeera nga ate agoberera video obeera nga ate okittirako ekigalo like nga sharingirako abalala tegeeza muno nti kakati Fadi ayina ekipya kyasobodde okubeera nga ate atuleetera ensonga zentuuse nazo ensonga za mwana nkuba kyeyo abadde oba yali amanyikiddwa nga Eva Desire Nakirijja agambibwa okubeera mbu yattibwa boyfriend we mu ggwanga ery'e Zanzibar tekirina kubeera nga tekikakasibwa naye nga webityo ebitambuzibwa nti ateeka okuba nga yattibwa boyfriend we kakati ebiriwo saawa eno begenda kubeera nga tenkutuusaako ababalaze side nnyingi nnyo mulabye ebintu bingi nnyo naye ngenda kubeera nga ate mbawa side y'e Dubai waliwo genfunyewo essaawa eno galaga nti Eva yali alina ssente mpitirivu nnyo kwa account era mbu alina ATM ze yaleka mu ggwanga ly'e Dubai ng'agenda kubeera nga ate addayo mu vacation okubeera nga attendinga embaga ya kato mujjukira nti ezimu ku nsonga ezazaayo Eva okubeera nga ate addayo Uganda kwe kubeera mbu yali agenze ku attendinga mbaga ya mukwano gwe amanyikiddwa nga kato so kigambibwa mbu yali yalika ssente nnyingi nnyo ku account ye mu ggwanga ly'e Dubai sako n'okubeera mbu company gye yali akolera eya Starbucks we bamanya ku nfa ye bakwata ssente mpitirivu ne babeera nga ate baziwayalinga we twogera saawa eno essente mani yane emye ssente tezirabikako teri amanyiwa gye ziri ngenda kubeera nga tembaterawo obutambi mubeere nga ate muwulira ki ekiriwo saawa eno ekipya ate n'oluvannyuma mwongerezeko ne videos endala nnyingi nnyo beera nga tosubscribinga bw'ongodde tona kubeera nga ate otwegattako ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga ate kakuyamba awo osobola okubeera nga ate ofuna amawulire mu budde wennyini nkomaona amawulire amalala mangi nnyo naye ngafuna musooke mulabe ensonga za Eva zino temubaawo so nga tukyali mu nnaku y'okungubagira Eva famire ya Eva mukimanye nti kato mukyamubanja ebintu bingi mumubanja okutwala obulamu bwa muwala wammwe naye ate mukimanye nti neno diiru erimu ne ssente endala ze yatutte okuva mu kampuni kuba bw'oba nga tewannabaayo omuntu wa famire kugamba nti yarecevinze condolences allowances gratuity wa Eva okuva mu kampuni gy'abadde akolamu ya Starbucks ng'ate yo kampuni nnene kitegeeza nti kato diiru yali agibaze bulungi era buli kimu kimutambulira nga we yakibala tebasobola kubanga tebateekayo ssente za kukubagiza famire na kukubagiza nga baviiriddwako omukozi waabwe tekisoboka kati ebintu bino ebya Eva we binnemedde okugatta wantu wamu era ku buli nkuba kyeyo yenna alina okufunamu ekyokuyiga ekyamaanyi kuba Eva otuula otya mu mmotoka ng'okimanyi mwabaddemu mujjawo kuba emmotoka mutugamba oba kata agamba mwabaddemu mukyala we nga si ye Eva nga mulimu n'omwana waabwe nga si mwana wa Eva nga mulimu ne muganda wa kato then ne driver bana ebibuuzo byebuuzibwa biri nti Eva yagwa mu mukwano ng'akimanyi nti kata alina omukyala n'omwana yali yeegula musajja nga mutugambye n'omukolo gw'okukyala Eva ye yateekamu ssente yakimanya nti alinayo omukyala omulala ye namba 2 oba byonna bitegeerera awo ng'atuuse Uganda kale abo binnemye okugatta kuba ddala ne bwekibanga mu butuufu Eva yali ayagala kutambulako kugendako Zanzibar Eva yali alinnye ku nnyonyi Eva yali asobola okweyagala mu Dubai waliwo ebifo bingi byasobola otambulirako ddala omuwala olw'omukyala olinnye otya emmotoka y'emu nga mwe muli n'ayitibwa mujjawo Eva yali tamanyi nti oli mujjawe ate nga y'omukyala laga yali akimanyi nti Eva alabika baawe beebeetinga kakati ekibuzo kiri nti Eva yali tamanyi nti oli mujjawe oba yali amanyi bannaye butumbaavu kyo bwe busobola okulinnyisa omuntu emmotoka temuli na basiraamu nti munnaye namba emu ne namba 2 hakki basobola okukwatagana musula wamu oba omwe munamwemanyi n'otuuka okulinnya emmotoka omuli mujjawo ng'ovudde ku kyeye Dubai obadde okola gwe nga tofunamu n'amagezi nti mu butuufu mbadde nga ntakabana mu ddungu mu musana mu ki nga ssente zange zempeereza omukyalo ono tofunamu na bujja tofunamu kunnyamira tofunamu mbeera nzibu nga yeeyagala n'omwami wange n'osigala ng'okyamuyita mwami bannaye ebintu bino binnemye okugatta nga bwe tukyanoonyereza ennyo okumanya okutegeerera ddala ekituufu kuba ekituufu Eva waba yattibwa lwaki Eva yali yeesiba ku musajja ono ddala ng'omusajja alina omukyala n'omwana bannaye bankuba kyeyo mwe baanamu abawala mulekeraawo okwesiriwaza muve ewammwe mbu simanyi oleseyo daalingiwo simanyi atasobola kubba simanyi yalina abaana bo simanyi omukwasa ssente very stupid and also
omusajja woba otambudde n'ova ewammwe ng'ozze kuba kyeyo ekisooka omukazi tokkirizibwa kukola mu ddiini ezimu oba ozze kukola bibyo. Omusajja ne bwoba omulekedde abaana kola bibyo bibe bibyo, togatta na musajja. Omusajja obuvunaanyizibwa bwe kulabirira abaana, bali abaana si babo, abaana ba musajja. Tebakulimba nga nti ogenda keera enkya oveewo mbwe abaana basigale ku bukojja bwabwe. Abaana baba ba musajja. Naye mwe bakazi mmwe bawala mmwe abakuba ebyeyo mutuuka ku busiru kyo bubakozesa ne mutandika okukola sente ne muziweereza nga abasajja mbulwa kuba mwabalekera abaana. Eno emboozi ya Eva etuuke ku buli muntu yenna. Erimu ennaku nti kuba Eva yafudde naye abaana bangi bafunye okusoomoozebwa nga bakujja mu basajja. Omwana najja nakola nabadde nfuna emboozi gye nafunye gye waliwo omwana yabadde anyumiza. Yajja n'akola musimanya aleseyo omusajja n'abaana newaka bazimbye n'ennyumba mu poloti yaabwe, omusajja n'awasizaamu omukazi. Kakati ova otya ewammwe ng'ozze kukola ku kyeyo n'osigala ng'okyalina idea nti omusajja gw'olese Uganda oleseyo mu mutabani wa Bikira Maria mbutagenda kukola kintu kyonna. Kakati Eva omuntu obadde n'omulimu omulungi otaddeko n'okufuna looni ate okutta ssente ze ez'ekinaku oziweereza omusajja alaga nti alina n'omukyala mbwakuzimbira ennyumba. Kitegeeza Eva, you never trusted your family. Family, yes, is to disappointing. Eva, you never trusted your people, your own people, your mother and your brothers and sisters. Kati obudde buno bebazze batandise okulaga embeera naye nga naawe obaddemu n'embeera nti tobeesiga. Simanyi mukazi w'osobola kujja ku kyeyo kukola n'otandika kukola nga weesiga omusajja omufumba alina n'omukyala okumuweereza ssente mbwakuzimbira ennyumba. Mbo simanya ng'omutwala nti bbaawo ng'okimanya alina n'omukyala nga nnyoko waali ne baganda bo kati abalaga okunyolwa ng'ate babadde bali wiringi kyemmanya okuba nti bakuyamba. Mu kika kyonna temusobola kubulamu muntu asobola kuba mwesigwa. Mu famire yonna temusobola kubulamu muntu ali mwesigwa. Okiwulira? Kakati kino kituwa ekyokuyiga mmwe bawala mmwe. Mukimanye nti oba okutta ekkubo n'ojja ku kyeyo oba ozze bibyo. Omusajja yenna abawuwo nga mukola mwenna muli mu nsi emu mubeera mwenna. Sente omusaala we gujja n'ogwo ne gujja ne mugubala kakati okozesa zino nange zino twezimbe. Naye oli yiri bunaayira nze ndi bunaayira ddala connection eri waawo. Abasajja balina obukodde obungi bakimanya nti eyo investment yange. N'omugamba naye sooka ompoleyo abiri n'agakuwa, sooka ompoleyo kubi n'azikuwa, ye n'atuuka nga kyabala akimanyi. Kati ekyo kiba ekyokuyiga. Kino wakuba kyatuta obulamu bwa Eva naye abawala bangi muli mu mbeera z'obutumbaavu. Mukola ssente mutaddeko okulabirira abaana be mwazaala mu basajja mulabirira n'abasajja kyokka bali Uganda. Kakati busiru bwannabakyo mu bawala mwe bemutuuseeko. Ensonga ey'okubiri era erimu ekyokuyiga. Bannaye bankuba kyeyo tuleme kubeera ku byeno nga twesibayo. Nze sidda Uganda, nze nakoowa Uganda nagivaako. At least buli mwaka tambula gende Uganda. Kale imagine Eva yafuna sente za loan. Lwaki teyafuna emergency exit n'afuluma ebweru n'agenda ne yeegulira ennyumba oba ttaka nga liri mu biwandiiko bye mannya ge. Tiketi yali ya sente mmeka okusinga sente ze yali afunye nti miliyoni oba 5 oba 10. Mukole nga mukimanyi nti no temwesiba ku byeyo. Buli mwaka at least fulumako ogendeko Uganda olabe kiki ekiri ku ground kikyokola. Muve mukola nga musiweereza abantu sente omwewereza bagenda babba. Bagenda baba mwekale abali mu biyumba kale mwesigenze essula. Ngenda kutandikawo nange enkolo ba kampani ngabe nti kanzimbira abaana abanako abali mu biyumba. Bwe muba temusobola kwesiga famire zammwe muve ku basajja. Famire yes disappointing naye n'abasajja babbi. Muve ku basajja mwe bawalamu abali mu biyumba bakaddaama. Omusajja w'ofulumya n'ova Uganda oba tokyali bbaawe aba takyali mukyalawo. Okiwulira? Kakati omuntu beera ng'ogamba nti munaye buli mwaka at least ngendeke Uganda ndabe ebyenkola. Kale sonda obusente bwo mwaka gumufuluma genda ogule ennyumba ewedde. Otuuka otya okugamba nti musajja katoyo yali ategeera ennyumba azimbire Eva ennyumba. Kuba famire kati abali mu kuyaayaana abaavu basajja battu ne bakazi battu. Gwaziwa sente abadde mugagga ng'ayina kyokka ng'abbamu bbeera ng'amukuula n'omukuula. Akoze mu mbeera myaka 7 yewoze ne looni akoze kwesiba ku musajja kwa nnabaki. Tumanye nti no tetwesiba ku byeyo. Mubeera ku byo myaka 4 myaka 5 ogenda kutuuka okuva ku kyeyo ogenda kuba disappointed. Nze gina mukwano gwange yaŋŋamba nkola naye nti ze sente nazikola emyaka 3 naziwanga maama wange nzirayo ewaka maama wange n'ekyamuta yagwa mu accident
naye nga sente nkimanyi stress ya sente zange yamuttisa. Obeera otya ku kyeyo myaka ena gwali wane Dubai atali US atali Canada atali wa myaka 5 nga todda Uganda kulaba byokola okola ki? Mugenda kuba disappointed, mugenda kufa, bagenda batta, abamu bafiirwa n'obulamu ne bamanya nti wuuyo akomye otumuttire mu accident lwa sente zo. Kumanyi naye ensonga zino ojja kujja ozitebye, oyagala toyagala oye mwami Kato gwe twogerako yakamala wano okuwasa mukazi w'essebo yali eri mu honeymoon ali ku nkudi, omwana w'abendi ali mu ttaka, bamubuuza ebibuuzo yeekangabiriza. Akutesi bifo amutwala mu kooti musiba, ali ku family n'alitiza tisamba atwala mu kooti gisiba. Tolina gwogenda kusiba Kato, tolina katika kutukunuzamu toche nene fenno tusiba tumalireyo ani gwogenda tisa gwe Kato. Omwana w'abendi ali mu ttaka ng'otugamba ogenda tusiba, biki by'otugamba gwe Kato gwe? Kati mubo tisa ffe tetuliimu, omusango guzze mu kooti eyaddala, muve mu ebyo abambala ebijoowo ffe tetubimanyi. Wano tetumanyi mulamuzi, tetumanyi lawyer, tetumanyi minister, tetumanyi kansala, tetumanyi w'amagye, omala tukuba n'otutta. Eyo emmotoka gy'olaba waggulu awo yeyo emmotoka eyafaamu omwana w'omukazi omu, abasigadde bonna ne bavaamu nga balamu. Njagala bannange tubeere bantu beekanya, eyo emmotoka esobola okufaamu omuntu omu. Eyo emmotoka esobola okufaamu omuntu omu. Ate nga batugamba Kato atugamba kubanze bambikira ssaawa 9. Kato yajja akyusa statements n'agamba nti Eva yafa ssaawa 8 ogw'emisana. Katulwaki emmotoka eyo yagituwa nga bamaze munyiga nnyo ku Lumbeeri gye twaziika Eva nga bamaze munyiga nnyo n'alyoka bamusindikira emmotoka eyo ng'emmotoka eraga nti nno nankadde yadda nnyo okusinziira ku Eva ebiseera bye twamuzikiramu because now it's a month plus. Eyo emmotoka ng'eraga nti nno bagikuba kiro kyokka nga ate batugamba nti Eva yafa misana. Okiwulira? Kati agamba Eva yafa misana kyokka emmotoka sini eraga nti nno kiro namba plate bagikweka motoka nesimanyi emotoka we yafa we bamubuuza mbuno abantu baliwo ku sini nze kennyini yasooka n'angamba tiwaliwo abantu abakuba ebifaananyi ye yali awunze teyasobola kuba bifaananyi. Ate leeta londo we bamunyigiriza ennyo n'agamba emmotoka gye yafunira accident tewaliyo bantu mbu bwali mu kyalo nnyo era tebalina bifaananyi bye bakuba. Kyokka ate at the same time atugamba mbuno essimu ya Eva gye babba ne kaadi za banka ebintu byabwe bo byonna byalabika ate bo bonna ne babeera balamu. Ebya Eva bye babba, essimu ya Eva twagikuwako mu lumbe nga kweri. Okiwulira? Naye ebyabwe byonna byalabika ebya Eva bye byabula. Tusooke tuddeyo wali mugenzi munyi. Bakubira bannaalongo nga bannaalongo babagamba Eva afudde accident abadde mu maaso nga tasibye lukoba. Driver ne yekanga Eva n'ayitamu n'afiirawo. Banne bali mu ddwaliro. Eyo statement esooka mama Nasiri ko gyatuwa. My cousin. Kati fene tubeeraawo Eva afudde accident. Notandika okukaba n'engamba yii mama muganda wange era yafudde mu accident yekka lwaki tagumikirizaako n'abeeranga banne abakola ki? Abali nange yandibadde alindako kati nga tukaabamu embeera abannanga accident. Tuba tuli eyo ssaawa nga 5 ez'ekiro 6. Nga Ssaalongo ne Nnaalongo bayingirawo n'ekkulu ly'Ekitebe yonna. Engeri gye kiri nti Nnaalongo abadde ng'azikanye tumanyi ng'omukyala azika ku kyalo era abasabye abakristaayo. Tetwali surprised kuba munayo omuntu wati abeera alina abantu abamumanyi. Nga bajja n'ekkulu ly'Ekitebe yonna motoka zaali nnyingi nga bajja engeri gye twali nnyo mu show okujjukira ffe twali tetunaategeera naki kigenda mu maaso. Tugenda okulaba nga batandise obalese tenti kwegamba ekifo kiragira ddala nti waliwo afudde. Kati n'engeri gye twalimu nti no tetulina ssente tewali kitumanyi tetumanyi nange bode gyegenda va Zanzibar. Tugenda okulaba Ssaalongo balese tenti batandise okutegeka abantu ene Kakiri batandise okola ate awo ne tugamba bambi batusaasidde buuyo balina mutudduukira. Kati awo ffe tutandika n'okulowooza kubanga okaaba olowooza munnange expensive. Nsonyiwa mukatono kankubuuzeeyo onoonsonyiwa bambi.
It's okay. Binabena bagenda bituko bikola nga bayogeddeko nawe bakubulidde enteekateeka oba naye walabirawo ng'abantu batuuse na tenti. Bajja ku kyalo kuno ne bajja ne baleeta zitente oba bazijja bamba chairman buli kimu kyakolebwa ekiro ekyo. Tebayogeddeko naawe. Tebayogerako naffe. Already ffe tuwa morning twali tukaaba. Twalinga tukaaba ate ffe munaye tetwakifaanako ffe twalabanga munaye n'abatuyamba kuba kati ebyo byonna twandibijjeewa. Mwalabanga abalaga ekisa. Awo wonna nga tunategeera nti baali bapapati. Naye byonna tetwabiraba ffe nga naye tuli Joyce kyava mugamba kati tubadde twagala ku bifaananyi bya Eva. Twagala ku bifaananyi n'obusungu. Tuba tuli awo Katonda atusindikira ekibokisi oba nakikusindikidde. Ekibokisi. Katonda akitusindikira era nga mbalaga essimu yange mbagamba banange Eva Wuna afudde ekifaananyi kino bakituwadde. Eva Wuna alina mu boxi. Abantu kye baba ngamba naye Morini oba lwaki kikyo oba bannange nga bagamba eyo boxi muli mulambo oba senior accident. Twagala senior accident. Kati awo obwongo bange obubikkuka ne ngamba wandibanga waliwo obuzibu. Ekiboxi kyekyo era n'atekawo n'agamba that's sign the coffin ndowooza nayo negundi ogiraba zaali ssaawa mwenda ogw'emisana we twamusabira ekyo ekintu era ne wamusindikira ssaawa 9:36 okumanya omusajja ono muzibu yakuddamu ekintu kimu that's her in the coffin. They are moving to the airport now. Yakulaga nagamba nti yali mu ssanduuka agenda ku airport. Kikyo ate nga ne bannalongo bali batugamba ebiseera ebyo nti Kato bonna bali bakyali Zanzibar. Era bannalongo bali batugamba nti Kato bagenda kulinnya nnyonyi yaabwe baleeta n'ettenda ajje n'omulambo. Nga batugamba nti Kato ali Zanzibar. Kuba kati essaawa eno Kato yataddewo nti already yali mu Uganda ku receiving a body. Naye ngaawo naye twayogera naye Kato yatugamba yali Zanzibar. N'ettendo saagala tumukweke y'ono ttenda ayogerwako. Ono ye muwala muganda wa si ono Tendo. Oyo Tende kyekifaananyi akisindikira mwana wa ssenga wange n'amugamba nti bali mu woteeri bafunye accident. Jjukira ate ffe baatugambye nti bali mu ddwaliro. Kati ekyo ekifaananyi Tende akisindikira mwana wa ssenga nga amugamba nti bali mu woteeri bafunye accident ne bakomawo mu woteeri. Omwana wa ssenga wange n'amubuuza n'abagamba Eva mumuleseewa nga batugamba eddwaliro. Mu buli kye yamubuuzanga nga Tende asooka n'apoozinga awulire bye bamugamba era Tende answers yaddangamu nga wali wazimugamba. In fact n'abantu balaba ekyo ekifaananyi eno mu Uganda kulumba abantu batugamba eyo si Zanzibar ne batugamba olwo luggi si lwe Zanzibar ezo kateni ze Uganda. Kateni ze Uganda zennyini ozirabirawo naawe za mu kikuubo. Eno kateni y'okutenda tolabirako eyo ddala ey'obwowino eyo olwo nezokwata ze Tanzania ezo olwo luggi n'eyo pata ye Tanzania eyo. Mutuletere tiketi ye mutuletere boarding pass ye ng'agende Zanzibar muzirete. Oyo mwana alina okukwata yafuluma Uganda nga yabamuttira mu Uganda omulambo ne bagupresentinga ne bamutwala ku kisaawe nga bakola putinzeyo abantu 2, 3, 4, 5 byegamba byaddala muganda wange. Mwe mujja kututta mujja tuttira ku mazima mujja tuttira ku mazima. Ani gwe mugendo tiisa mmwe bakugamba ko tiisa manya njaba twala mu jero nange jango ontwale mu jero. Idiot, imbecile, thugs agabigano. Ani gwe mumanyira mmwe bisiru mmwe. Omwana wabendi afudde ne mukuma olumbe mu nyumba etali yammwe. Okuma ote nyumba mu nyumba etali yammwe n'okuma olumbe n'ojja ne tenti n'emmere gye bagenda olya muli babbi bamubawe mumulye. Mukwano gwange nze bampita Timo ebyo muli moonya tuguse kyebano kye bayita okuggusa ensonga ejja kugguka gwe Kato okolawa gajja kubukuma ogenda dayoli yagenda kukwata ekiro kyonna ogenda suba dukanira mukwano banoonyerezanga ne Mulago akolerayo mu bukyamu because twawuliddeko nti nno HR we Mulago tamumanyi Mulago akolerayo irigation accountant ni Mulago. Ate togeza n'okubira essimu
mumanya timo tuteese nze siteesa na mulabe nze sirya mu bantu lukwe tonkubire simu kati fana misango jo you cannot buy my integrity you cannot tolina sense ola kumpa nga ndi ku mazima tolina ugenda kungamba kigwe kato omwana abadde akolera Dubai wana abantu bamumanyi akoza asitudde family aje mama muzika amukubye mu nyumba ngotero ya Sami olega amazi oya Sami ojoba tukabatuka amatakwano jo tuwunyirira gwe mukwano gwo ja kuleta omwana wa beni wamasimbula nze wano ku kisaawe boy bagenda ku kisaawe basoka ne ba inquiringa oba waliwo omufuye nago ajja bagenda ne babagamba tunonye muganda wa fafudde bwati ne bwati abo ku kisaawe ne babagamba we are not to expecting ayo muntu yenna kuva Zanzibar mufu mulambo gonna abo ku kisaawe ne babagamba kanyangwe kubanga kaliro kankadduka abo ku kisaawe ne babagamba omuntu gwe tusuubira agenda kuva USA mukyala mukulu bamuyita Akiki okiwulira ne bamuzaako ku polisi n'abasirikale ne babagamba tetulina muntu yenna gwe tumanyi ajjanga mufu wano baiva ne basirikale ne bagumiikiriza baba bali awo nga Saalonga bagamba mukola ki wano yabeekanga Saalonga gwe baaliseeka kiri kumbe naye ndowooza yavuze nga baiva ne bagamba Saalonga tuzze kunona bode ya muganda waffe nga Saalonga bagamba ani abagambye okujja nga ba Ivan babagamba tuzze kunona kubanga oli muganda waffe nga Saalonga bagamba kale ndowooza nga nawe byasobedde kati mbaba bali awo nga omanyi polisi kubanga balinda ne balinda saa 2 eziyitawo ezandirese omulambo ndowooza nga kubanga bo bagenda direct eri ku Kago kati nga bakatu tebalina ngeri gye bayisawo omulambo ku Kago oba balina be balaba bolede funeral service yaliwo kati mbwa polisi ne bajja ne babagamba mujje mugende mulindire eri nengeri gye waliwo akatubaganawo ne Saalonga abasirikale ne babagamba mujje mukole statement kati bale ne bagenda ne bakola statement ba Ivan balina we badda okulinda kati baba bali awo yosawa nga 4-5 bagenda okulaba omulambo box ya coffin mbunga eri Kagaali buna ete bagira bangu bange everi nga ku Kago bajja balabula bimbunga Kagaali kajja out of nowhere bo balabula binga ngomulambo gulabika because baba kola ki bayina gye babatuuza ne balabanga gulabise kati oyo kato yajja n'agamba bagenda okulanga balaba mukakato eyo story nchwa Ivan ajja kujja ku live wana ajja jiba eyo airport kubanze sana wali ku live kati Ivan taliko ja eri uwete wali network taliko kati eyo story kanyumyemu byemanyiko kuba nange banyumiza kati Ivan baba bali awo nga bagenda okulaba mukakato tendo ne kato bajja ne KFC ne bewa ne zihaga okiwulira jukira ffe batugambye nti bali bubi ne bewa ne zihaga kati Ivan ngolo batukubidde simu eno batugamba Morini bano bali wante balina ipapula ne kato tetumulaba ndowooza waliwe babulirawo nga tebalaba mulambo kato tetumulaba simanya tebalina na ipapula katadduse bo Ivan bali bamanyi kato adduse ndowooza kumbe kato yali avuddewo ku siini atereze bana abasirikale b'oku kisaawe kati nze nzija bakiŋŋamba ekyo n'ekigamba Naalongo nengena ne mugamba Naalongo baŋŋambye tebalina bipapula bano Naalongo kyava ŋŋamba naye gwe Morini kikyotegeeza ne mugamba ate ne bakato baŋŋambye bakato badduse ko Naalongo kikyotegeeza nti bakato badduse gwe Morini omanyi ne mama ume waafaanana mama ume avuddemu wane eggumba jukira nza nali simategera nti no bali Ivan babalabe bwe haga ne KFC ze Naalongo nangamba mama umavude mwana gumba tata kata mtutte mudwaire Mengo omukazi ali bubi kata abadde ino twala mukazi we kati abere kumufuata ngene wa atutte mukazi we nawulira nti mama ali bubi netondera Naalongo ne mugamba Naalongo nsaba onsonyi okiwulira naye nze bangambye bayite balina bipapula bali eri ku kisayi bakoze ekibasiranye omufuta aliko bipapula ino plani yali ne ba Motem okiwulira kubeera babagamba yoyo omuntu wamweti yono bamukeberako awo ku kisaawe baiva ne balemerako ffe twagala kola postmortem ndowooza nga kata agambye bano abasawo Ivan yatuja kakanamu Ivan omulambo yagulabako n'amaaso ge bagulaba nga yeye Eva era nga yali afaanana n'ajja baamulaba yajja wano alina kaati ng'okutukusaleko of course awo tebamulaba bulungi nnyo okusinga ng'eri mu ddwaliro naye wano yajja musaleko nga n'okutukusaleko n'enviiri tebasobola kulaba bode yonna naye balaba face nga ya Eva era nga sitannakolebwa postmortem
Eva bamuleta mulamba bode bagireta namba nga teriko postmortem ye Zanzibar. Okiwulira ekintu ekyo. Kakati bana basirikale bava mu Karumu bagamba Ivan mukakane mugende muziiko omuntu. Gaba Ivan bagamba gaba Ivan balemye nga bagala fe twagala postmortem. Munga Katonga ayomba nga agamba mwe mumanyi lwaki mukola postmortem fe tubadde twagala omulambo gugende direct Kachiri tuguziikirewo. Sebo Katonga one is order. Omukulu w'ekika kye waffe ng'agamba ffe twagala Eva agende bamuziikirewo ndowooza yali agala bamuziike n'ekyo kiro okiwulira banayisitamira abantu Daniela okitegeera mukama wange kati nga bavuga emmotoka nga batuula mu mmotoka nga bavuga mukwaliwo omusajja bamuyita Soko waliwo omwami akola ku kisaawe gwe bayita Soko erinnya oyo omwami bwe yakulira simanya zikagu oyo omwami bamugattamu mweyo funeral service yagenda yava ku kisaawe he's working under Entebbe airport n'atula mweyo gundi nga mulimu n'oli omusajja yali taliimu oli omusajja yali taliimu wasemaayi ate baali bababuzizza kesi za Eva ziriwanga bakato bagambye dambu kesi za Eva ziriwaka ziri bwoba ziri kitebi mboba zasooseeyo dda kati bano bajja batula mu motoka I'm sure they will come and they will explain bano bajja batula mu motoka ne bali ababali mu maaso ba funeral nga bagamba nga police batakuba ne police yabayitirako Entebbe ne babagamba bagende tukole postmortem Ivan nga batandika ova ku funeral emabega like nga ba following abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo sanyise okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse nsobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaase enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.